Enjogera egamba nti akugoba tabulako kyakusuuza etuukira ddala ku ngeri ekirwadde kya COVID-19 gye kigootanyizzaamu abantu mu nsi yonna nga tekikomye kusaanyawo obulamu bw'abantu wabula n'ebyenfuna. Olw'okuwa olw'okusaasaana kw'ekirwadde kino, Uganda yasibwa ku muggalo ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokusatu omwaka oguwedde. Bizinensi eziwerako ne ziggalwa nga n'okutuusa olwaleero nnyingi tezinnaba kuddamu kukola. Mike Wandera, omubazi mu Australia mu Kampala, atubuulidde nti omuggalo tegwakoma kukendeeza ku nsimbi ze yali ayingiza wabula n'ebintu byafulumya byakendeera ebitundu 7 ku buli 100. Tuba sectors nga amasomero abantu batwala tukolera furniture, tourism gye twala tukola furniture n'abalala buli ali affected in fact be balinga bakirayansi baffe. Kati abantu tusigaza abantu batono bamuswaba ate nabo concentration ate naye kati eri ku bintu birala nnyo. Kuba omuntu ajja kuleka bintu by'amaanyi alowooza kugula ekitanda gyagamba kanjira neebaka wansi, kanjira ntuula wansi, entebe kanzanzire kansooke concentrating ku bintu ebirala. Kulira kipangisa obukadde 4 n'ekitundu buli mwezi kyokka nga Landlord we yagaana okumugiramu yadde 10 yadde ng'ennyingiza ye yakendeerera ddala. Twagezaako okumwega n'agamba no, ebyo nange byankwatako kati twena tuli kyekimu. So ne tusigala kati tuli mu areas eza rent nti tweketoka balenga bbanga lye tutakola ate nali nera tulinga batakola ate kati tulina kira kyakukola tuli force okubanga tukola no meeting kino bwetyo mu mbeera eyo. Mu ngeri y'okuyambako bannansi, gavumenti ya Uganda yateeka ensimbi z'okwewola mu banka ya Uganda Development Bank n'endala ez'okwekulaakulanya ng'eyita mu nteekateeka y'emyoga. Kyokka Wandera okufaananako ne bannayuganda abalala tebannafuna mu nsimbi zino olw'okukaluubirizibwa mu ngeri y'okuzifunamu. Kati ng'ekifo kino ndeeta abaana okujja mu ngeri mu sides okubatendeka wano nga nsuubire ne wenamutendeka ajja kubeera productive omulimu gumusasule. Nenagezako tuukira abakulu nga KCC biki banyambeko mu kuleeta abaana bano bentendeka nti bayinza okunyambako mu project ng'ezo eza gavumenti balabe we banteeka naye byannema. Kati nemereddwa wentandikira, so nkyagala bulamu bwange. Kati ekifo kino tubulamu machines, tulowooza nti bwe tubeera ne machines ezo ezikola tuyinza okukola at least ne twongerako percentage yaffe ya production. John Walugembe akulira ekibiina ekigatta obukolero obutonotono agamba nti obukwakkulizo obwassibwawo okufuna ensimbi ezo bulina okuwewulwako kisobozese bannayuganda okuziganyulwamu naddala abasuubuzi. N'ekyokubiri kye tuteekeddwa otegeera nti gavumenti tosobola geraganya gavumenti ya kuno ne gavumenti ya bweru. Kwa kati America sente zirina naffe ze tulina ntono. Kati gavumenti ya wano erina weekuuma. Bagamba omumpi bwakuma wakolaki? Wakwata. Walugembe yasanyukidde ekya gavumenti okusasula ba supply ensimbi zisoba mu bukadde 600 n'okuggyawo emisolo ku bantu abatunda obuntu obutonotono ku makubo, kyokka ng'agamba nti ekyo kikyali kitono ddala. Emyoga kintu kirungi nnyo naye lwaki tekituuka ku buli muntu? Lwaki abantu tebakitegeera? Kyovula Federation tugezaako okukola ne Microfinance Support Center tulabe engeri gye tukwataganamu okubangula abantu ku bintu bino. Gwe bw'oba oyagala ssente z'emyoga oyita mu mitendera ki? Akulira ekibiina kya private sector Uganda Ruth Musoka atemyetemye bizinesi ez'enjawulo ezakosebwa n'engeri gye balina okuyambibwamu. Bw'obanga oyina ebbaala omanyi bagamba nti ebbaala si business naye business kuba abantu bangi abakolamu essomero nga terikola mwaka mulamba n'okulimaintaininga essomero lisobola okuwumbako lyonna ne lizika n'ebintu ne byonooneka. Kati package y'abano yandibadde nti ebayamba n'okumiitinga emisaala operational costs zaabwe ne babaayo ne seed money okuba nti basobola okuddamu okwetengerera. Musoka asanyukidde ekya gavumenti okugulawo bizinesi ezimu kyokka neyennyamira olw'engeri bizinesi ezitanaggulwawo gye zitafiiriddwako. Tuyinamu ne issue y'abantu abamu nga baalinga ebintu bino bwe byaliwo ebya Covid bo baddira ddala mu byalo. Kampala yabaddibako ne badda mu byalo kubanga eriyo bizinesi ezimu nga Covid bwe yajja. Kati kankuwa ekyokulabirako nina abantu bembadde manyi nga balinga bavuga abantu ku airport bambi omwaka mulamba nga bagaddewo airport nga tewali kitambula. Abasinga bakola ki? Bizinesi ezimu katulina wano abakyala batunda ebintu mu craft village nga muntu ki ajja okujja omulambuzi mu Uganda essaawa zino ajja agula ebintu ebyo. Okiraba n'olwekyo gavumenti yandibadde eteekawo obuntu obusente obwo obuyamba abantu okubaako ate ebintu ebitiri bye batandikira oba neebawa ebifo bye bakoleramu. Gye buvuddeko ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna kyakkiriza eddagala erigema obulwadde buno erya AstraZeneca okutandika okugema abantu nga kino kiwa essuubi ku kumalawo obulwadde bwa korona obwakatta abantu abasoba mu bukadde 2.5 mu nsi yonna n'okudobonkanya ebyenfuna mu nsi yonna. Ndi Julius Kafuluma ku lwa Bukedde TV.